Abavuka b'akabondo ka NRM akayitibwa Publicity Veterans National League baagala kutwala kano Dr. Kizza Besigye mu mbuga z'amateeka olw'ekyo kye bagamba nti akozesa bubi akabonero k'ekibiina kya FDC. Abavubuka bano bagamba kano Dr. Kizza Besigye alina okukozesa akabonero ka FDC mu biseera by'okulonda ne kampeyini so si buli kiseera kye bagamba kiviirako abantu okwekalakaasa. Nina bakwano bange abafiiriddwa ebintu byabwe olwa Besigye olwa Kizza Besigye abatali babiri abatali basatu so ng'ate abamu ba bibiina byabwe abalala si ba bibiina. Okusinziira ku Kiwanuka Titus, Besigye okuwanika obugalo obubiri kitegeeza nti akuba kampeyini za 2021 so ng'alimba abantu nti ababuuzaako bubuuza. Era ategeezezza nga bwe bagenda okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda kayimiriza ebikolwa bya Besigye mbagirawo ku ky'okukozesa akabonero ka FDC mu kiseera ekikyamu. Nawandiikidde Electoral Commission ng'agamba kano Besigye ekintu kyakola ali mu kukola kampeyini. Kampeyini zakola za 2021. Kiwanuka agamba nti ebikolwa bya Besigye ebyokuwakanya amateeka biviirako abantu bangi okulumizibwa omuli n'okukubwa poliisi, ekintu ekitadde ekitongole kya poliisi mu katyabaga. Kiwanuka ne banne basuubiza okutwala Besigye mu kkooti z'amateeka avunaanibwa emisango gy'okuwanika obugalo obubiri. Tugenda mutwala mu kkooti. Polisi sobola okufuna amaanyi agamuyimiriza kwa bamutya abakyalenjinga nokulowesa nti abantu kintu kiriko wa movement kiriko wa FDC kiriko wa DP wa UPC abantu bonna bafunye obuzibu bwebumu kutambula ng'akola sayini eza pati abantu kati recent mwalaba abantu bebakuba emiggo nga yavako obuzibu obwo. Polisi efuna obuzibu utagenda mu maaso nga babitwala nti byabufuzi. Wabula amyuka Ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija ayanukudde abavubuka bano ng'agamba nti baliwo okubuddiisa bannayuganda nga baagala abantu beerabire ebyatuukawo e Makindye. Agezaako okulaba nga banoonya webabikkirira omwami gwe bayita Kayihura kubanga era omulaba adduka ayogera ku poliisi adduka ayogera kooti so ebyo byonna kampeyini ziriro ddala. Oyo mulalu ffe tunatandika na kweteekera kalulu kale kubanga ffe tukyali mu kalulu ak'omwaka gwa 2016. Kinajjukirwa nti kkooti ento e Kasangati yagoba omusango ogwali guvunaanibwa kano Dr. Kizza Besigye nga mu gwo obujulizi bwaleetebwa nga bulaga Besigye awanika obugalo obubiri. Grace Nantale Kakooza, Eka Cronald, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.